This is your moment. Direct Leadership Code. Abakozi ba gavumenti bangi bazze bawandiisa eby'obugagga byabwe nga bayitira mu bantu abalala. Gamba ng'abakozi baabwe ab'ewaka be bakozesa ab'enganda zaabwe n'abalala nga kino kibeerera kizibu nnyo ababakozesa okulondoola eby'obugagga byabwe. Abakozi ba gavumenti bano wetwogerera nga lubakeeredde. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya bw'atongozza kaweefube abakozi ba gavumenti bonna mu ggwanga mwe bagenda okuyita okwanja eby'obugagga byabwe bye balina eri ekitongole kino nga kaweefube ono waakumala ebbanga lya mwezi gumu gwokka. We all have this document. It has telephone contacts, emails, WhatsApp, in case you have any inquiry, in case you want to follow up on something. Enteekateeka eno tegenda kuttira banene wano mu ggwanga ku liiso ng'eno etwaliramu bannabyabufuzi ababaka ba paalamenti bassentebe b'amagombolola omukulembeze w'eggwanga nga kw'otadde n'omumyuka we ssaako n'abo abakola mu yaafeesi ye abalamuzi ku mitendera gyonna ssaabaminisita n'abamyuka be bonna nga kw'otadde n'abakola mu yaafeesi ye. Abadde atongoza enteekateeka eno Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny-Dollo asabye abakozi bonna mu ggwanga okugondera etteeka lya Leadership Code Act akawaayiro namba 33 akalagira abakulembeze n'abakozi okuva mu gavumenti okwanjula eby'obugagga byabwe eri kaliisoliiso wa gavumenti nga kino kikolebwa oluvannyuma lw'emyaka 2. And we must all rise up and fight this cancer without fear, without favoring anyone. The type of things we do in our oath. Therefore, fighting corruption and promoting good public governance are among the main priorities of the government of Uganda in general and the judiciary in particular. Again, I thank you for recognizing our compliance with the law with regard to declaring what we have. Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo era yennyamidde olw'obuwumbi obusoba mu 10 okubbibwa mu ngeri y'obuli bw'enguzi. Kyagambye nti kino kikoze ky'amaanyi okufiiriza eggwanga bw'atyo n'asaba ekikwatako okubaako kye bakola ku nsonga eno. A or B is corrupt. I investigate. My biggest problem, and I think this is where you have problems also. There are people who walk up to your office and say, you know this judge, you know this magistrate, that one is dead, will say, please, can you be a true child of God? Can you stand up and say, yes, I have this evidence? Minisita omubeezi ow'ebyempisa n'obuntubulamu Rose Akero asabye abakozi ba gavumenti okussa mu nkola enteekateeka eno be bawaayo yonna bibeere bituufu nga n'agezaako okulimba wa kuvunaanibwa. To prescribe the penalties for breach of the code. The penalties include payment of a fine, dismissal from office, demotion, having the under-declared property confiscated and forfeited to the government, and forfeiting the monetary equivalent of the under-declared property to the government. I therefore appeal to my fellow leaders to comply with the Leadership Code Act and submit their declarations to the Inspectorate of Government within this month of March. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya ategeeza nti abakozi ba gavumenti abali wakati w'emitwalo 3.5 n'emitwalo 4 be basuubirwa okuwandiisibwa mu kaweefube ono ng'ebyobugagga bya kuwandiisibwa mu nkola eya digito ng'ate akikolebwa kuvunaanibwa. Eruwa kuba eno kyeyambye neera eyagala kwongeramu maanyi kubanga tteeka ekisooka tteeka era etteeka lyasinzirwa kugamba nti omuntu bw'amanya nti mumulondoola ajja kwegenderezanga naye teeka okwongerebwamu amaanyi nti bw'oba todeclarinze ebintu byodeclarinze tubibowa kubanga si bibyo tobideclarinze buli kyotodeclarinze nga tumanya nti ekyo si kikyo nga tukibowa nga tukikubako ennyondo nga ssente zidda mu ggwanika ly'eggwanga. Karonna Kibuli yabaddeyo ku Delta TV ya Masukkulumu.